Balamusizaako amanyi andi Judith Mugere Kyaita nga leero ngenda basomera olugero lwa Kintu n'Ennambi. Abaana ba Kintu tebagenda kuggweerawo ddala. Lwawandiikibwa Jesse Ssekamwa. Gulu ye kabaka w'eggulu era abeera eyo mu ggulu. Gulu yalina batabani be ne bawala be bangi nnyo era nga abeera nabo mu ggulu. Omu ku batabani ba Gulu nga bamuyita Walumbe ate omulala nga bamuyita Kayiikoozi. Nnambi ye yali omu ku bawala ba Gulu. Musoke bwe yajjanga ku Gulu ng'abaana ba Gulu bamwebereka nga bakka ku nsi bazannyireko mu miti. Naye nno okuva Musoke lwaseebengerera amangu abaana ba Gulu nga tebatera kulwa nnyo ku nsi nga batikuka, si kulwa nga Musoke abagendako n'abaleka ku nsi. Anti naawe omanyi nga bw'ali ow'ekiyita mu luggya. Lwali lumu batabani ba Gulu babiri ne balaba Musoke. Kyebaava bayita mwannyinaabwe Nnambi bamwebereke bakke ku nsi. Nnambi nno obulungi bwe bwali bumukuba ku mpagi. Era kitaabwe Gulu yali amwagala nga kageregere era nga amusula ku mwoyo nga lufuba. Tebaali babi ne beebagala Musoke ne bakkirira ku nsi. Leero ku olwo yabaggukiza mu nsi Buganda. Gye baakuba amaaso nga balaba omusajja eyali atudde awo yekka obukonge ng'atunuulira ente ye eyali erya omuddo. Okusooka baamala kumwekanga kubanga baali tebalabanga muntu yenna ku nsi. Naye ekyekango bwe kyamala okubaggwaamu ne bamusemberera era ne bamukwana. Bwe baamubuuza erinnya lye yabaddamu nti nze Kintu. Kobbo nti olya ki ku nsi? Ko ye nti ndya busa bwa nte yange eyo era amata gaayo genywa n'omusulo gwekojoba gwe nnaaba. Naye ndi mu kwewuunika kuyitirivu ku nsi kuno. Ko Nnambi nti musajja wattu ng'olabye okwewuunika wekka ku nsi bw'oti nga tewali naakubudaabuda. Nnambi kyeyava agamba Kintu nti bw'anadda mu ggulu ewa kitaawe Gulu ajja kudda ku nsi amuggyeko ekiwubaalo mu nsi ennungi etyo. Bwe baamala akabanga ng'emboozi egwa Makerenda ne Kintu, abaana ba Gulu bano bonsatule kwe kusiibula si kulwa nga Musoke asebengerera n'abaleka ku nsi. Bwe baali baddayo mu ggulu, bannyina ba Nnambi ne bamunenya nnyo ku lw'okusuubiza Kintu nti ajja kudda ku nsi amufumbirwe, kubanga Gulu yali tayinza kumukkiriza kumuvaako. Nnambi yaddamu nti eyo mboozi era nga n'okudaalimba adaalimba. N'okudaalimba ng'adaalimba nti ekyo tekijja kumugaana kubuulira Gulu nga bw'asazeewo okufumbirwa Kintu.
ate kitaabwe Gulu yali naye tayinza butamukkiriza kutuukiriza bweyamu bwe yali awadde Kintu ku nsi. nga wali Nambi atuuza ya lukugunyu ng'emmese enkazi ezadde n'enzi. Ko ye nti nja kusiba ebintu byange byonna nzije neebeererenga ku nsi n'omusajja wange Kintu. Bwe baatuuka mu maaso ga Gulu ne bamubuulira ebifudde ku nsi, Gulu bwe yawulira ebya Nambi okwagala okufumbirwa Kintu ne yeesala akajegere era n'alinnya mu kyoto. Naye bwe wayitawo akaseera, Gulu n'akkiriza Nambi agende afumbirwe Kintu ku nsi. Naye n'amugamba nti bannyina abo ababiri be baali bateekwa bokka okumanya ku kyama kye ne Kintu, era baliwerekera ku Nambi ne bamutuusa ewa Kintu ku nsi. Tebabuulirangako baana bannaabwe abalala naddala Walumbe. Gulu kyeyava ayongera okukalaatira Nambi nti Walumbe kaanamanya ajja kukugoberera era ayonona ensi ennungi bw'etyo, era alinyeggere mu ssanyu lyo ne mulya Kintu ku nsi. Lwe muligenda ne bw'oliba olina ekintu kyonna kye weerabidde, tokyusanga obuufu n'okiddukira. Ko Nambi nti mpulidde taata. Olwava mu maaso ga Gulu nga Nambi atandika kwetala kusiba bintu bye nga ne bannyina abo ababiri bwe bamuyambako. Bwe yamala okusiba ebintu bye byonna, olumu Nambi n'asibula taata waabwe Gulu, ye ne bannyina ababiri ne beebereka ku musoke, olwo batandike okukkirira ku nsi. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala okuwuliriza. Ekyo ky'ekitundu kyaffe ekisoose. Ekitundu ekyokubiri ojja kukijja ku my YouTube channel, Judy's Basket. So please, when you get there, do subscribe. Thank you so much. Bye.